Ebbaluwa ewandiikiddwa Minisitule Mbezi Bitaka Dr. Samayanja eraga nti ebyapa ebisaziddwamu biri ku puloti abiri mu nnya bbulooku 182 ku ttaka lya Jafasi biyimba wagombolize. Ebbaluwa eno ebinyawo biragiro Minisita Mayanja bye yayisa nga 17 omwezi gw'okuna omwaka ogudde bwe yagenda ku ttaka lino n'alagira abatuuze balisigaleko. Ebintu byonna ebinaakolebwa nga tebiri ba legitimate holders of title deeds. Yebiyimba wagumbulize agayibwa okubeera nnannyini ttaka aze ku Bukedde TV nawe byafaayo byettakere okuviira ddala mu 1949 ategeeza nti abantu abali ku ttaka eryo bw'atabamanya talina muntu n'omu bwe yali awadde ekyapa n'alumiza mmeeya Mutebi nsibuko okulebera abagala okumenya amateeka. Abo bonna abalwana ababbi teriiko kunakolera transfer, teriiko kunasazamu n'entuuza kuki benina okutuuza mu 24 benakolagana nabo mbamanyi bulungi. So gavumenti yerina okutubulira lwaki etuuse ku ekyo nonsuubira mu bukugu bwabwe era nga bebalina n'okutegeera okusinga bazudde nga ebyapa byakolaki mu bukyamu byakukusibwa ebituuzibwako mu bukyamu nga birina okukolaki okuvaako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.